Mu kitundu kino ekibitanyumizibwa mu lutalo olw'Eruweero tugenda kutunulira Hajjali Kasaka. Hajjali Kasaka kitaawe ye mugenzi Hamisi Kasaka mukwano gwa Zaakayo Kalibbala Nfanfe. Ono yakulira Kawomo era nga gye yazaalibwa. Ng'oggyeko ogw'obulimi ono yakolanga omulimu gw'okubeera nti yali makanika w'obugaali bumaanyi ga kifuba era nga muno mwe yajjanga ssente ezasobola okumubeezangawo. Ono yamanya Ssaalongo Kalibbala okuva mu buto kubanga kitaawe yateranga okubaako ebintu byamuwa abitwalenga mu maka ga Kalibbala. Wabula teyamanya ngeri taata we ssaako ne Kalibbala gye baafunamu mukwano. Kyokka kye yali amanyi nti Kalibbala yali musambi wa kyalaani era nga yateranga n'okubatungira yunifoomu. Amaka ga Kalibbala gaali ga kitiibwa era nga balina emmere nnyingi. Nti buli lwa mukaaga bano baakungulanga emmere enaabamazangako wiiki nnamba. Hajjali Kasaka agamba nti ye yakyesunganga nnyo okulaba engeri gye batetenkanyaamu n'okubalirira obulungi emmere yaabwe eyabamazangako wiiki. Kalibbala yali musajja wa kisa, omulimi w'emmwanyi omukukutivu era yali amanyikiddwa obulungi era nga yayambanga ab'eŋŋanda ze okubeera nga beetandikirawo emirimu. Naddala emirimu gy'obusuubuzi nga bano baasinganga kusuubula ngoye ez'obutale obw'omu Buulo. Ate ng'era Kalibbala ono yawanga bakoddomi be ettaka ery'obwereere mu kitundu ekya Kiwuliza. Era yali Kalibbala eyayamba Ali Kasaka okubeera nga amusasulira ebisale ku ssomero lya Kangave Primary School okumala omwaka mulamba. Kalibbala yasasulira Ali Kasaka ebisale kubanga yali musambi mulungi nnyo ow'omupiira. Nti olunaku lumu Kalibbala yali ne mukwano gwe Seppiriya Ssebusolo. Bw'atyo Kalibbala ne bagenda okulaba omupiira ku ssomero ly'omukulu ono Ali Kasaka. Bwe bagendayo ne balaba nga Ali asamba bulungi omupiira ne bamuwa ekirabo kya kumusasulira bisale bya mwaka mulamba. Wabula ne bakadde ba Ali baalina obugagga bungi obw'ensibo era nga kye kyamusobozesa okutandika obusuubuzi bw'ebirime, omulimu abayeekera gwe bamusanga akola mu myaka egy'ekinaana nga gitandika. Guno omulimu gw'obusuubuzi yali agukola ne mukwano gwe Haji Kaggwa. Bano baatundanga emmere embisi gye baatambuzanga buli lunaku ku mmotoka ya muganda wa Kaggwa Hajjali Musoke. Bano baasimanga lumondo oba muwogo ne bamukuŋŋaanya mu kifo kimu emmotoka w'enaamusanganga olwo basobole okumutwala mu katale k'owino mu Kampala. Emirimu gyatambulanga bulungi yadde abayeekera baali babawuliddeko nti mwe bali mu kitundu. Bano baateranga okutambula ekiro era ebiseera ebimu naddala eby'enkuba baasanganga ebigere by'engatto ebyabayeekera we baabeeranga bayise mu bukubo obutali bumu ku kyalo. Hajjali Kasaka agamba nti omulundi gwe yasooka okusisinkana abayeekera yali wa mukadde wa muzaalira omukyala nga ye Yokaana Ssekamwa. Abavubuka okwali Guma, Julius Ayini ne Donoziyo babasisinkana mu maka gano. Ekigendererwa ky'okusisinkana kuno kyali kyakulaba nga bano babanjula ewa Museveni. Nti Museveni yali alina ekizibu ky'emmere ey'okuliisa abayeekera be mu nkambi y'e Kawomo. Nga bano bamaliriza okwogerezeganya yabalaga akakuba akatono ak'ekyama ke baalinga balina okuyisaamu emmere. Wabula lwe baamusisinkana omulundi ogwasooka baamusisinkana n'omuntu omulala gwe baali bayita Masoyine. Ono yalabika okuba nga yali alina ku ssente eziwera era bw'atyo n'afuuka mukama waabwe. Wadde nga bano baali baagala kufuuka balwanyi, omulimu gwabwe ogw'okubawanga emmere gwabalemesa ebiruubirirwa byabwe olw'obuvunaanyizibwa obwo bwe baali babatisse. Ku njegoyego y'ekyalo, musajja mukulu ono Ali Hassan ssaako ne mukwano gwe baali balinayo akadduuka akatunda sipeeya w'eggaali ssaako ne cakala mu kitundu eky'Ekangave. Nti ebiseera ebimu Guma yagendangayo okubeera ng'afuna ssente ey'okubeera ng'agula emmere y'abayeekera. Guma, Salim Saleh, Rwigema n'abaduumizi abalala baali balina obugaali kwe baatambuliranga era ng'omulimu gw'obbukanika musajja mukulu ono Ali ye yagukolanga. Wabula si buli kaseera nti twe baakolagananga n'abayeekera buli kimu kyatambulanga bulungi. Nti emirundi egimu baafunanga obutakkaanya
era nga musajja mukulu ono ali ajjukira lwe yafuna obutakkanya ne Saleh nga abajaasi ba UNL banyaguludde edduuka lyabwe ne batwaliramu omupiira gw'eggaali gwe yali agulidde eggaali ya Saleh. Bwe yagenda okunnyonnyola Saleh ebyali bibadde nti Saleh yatabuka Kata amupacce n'oluyi. Haji Kaggwa nti yateranga okugenda e Kampala okubeera ng'asubula ebyuma ebigenda mu dduuka lyabwe. Nti ono yayitanga ku lw'ehoyima okutuuka e Kampala naye ate n'akomerawo ku lw'ebbombo okwewala abakungu ba gavumenti okumutattaaganya. Nti abayeekera baafubanga nnyo okulaba nga bano batambula bulungi awatali kubeera nga bafuna okusoomoozebwa olw'ensonga nti nabo baali balina emigabo mu bizinensi yaabwe. Era oluusi bano baabayambangako mu kubeera nga bakola olukalala lw'ebintu bye baabeeranga bagenda okugula era ng'ebimu ku byo mwe mwabeeranga sukaali, sabbuuni, obuwale bw'omunda teekako n'ebintu ebirala. Nti okufaananako abalala, musajja mukulu ono Hajji Ali Kasaka naye obulamu bwe tebwamutambulira bulungi naddala oluvannyuma lw'okulwanagana kw'ebukalabi n'asengukira essingo kyokka era embeera ne yeeyongera okubeera embi. Wabula ate ye Haji Kaggwa Issa agamba nti yasisinkana Ssaalongo Zaakayo Kalibbala mu 1977 bwe yali ng'atambuza akabalagala maama we gwe yasiikanga. Ekimu ku kitali muva ku bwongo y'empale ye eya kkaki musajja mukulu Kalibbala gye yali yamutungira. Tibano engeri gye baali bakolagana mu by'emirimu kyabafuula okubeera mikwano gy'abayeekera era nga n'ekyasinga okubanguyiza. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kyabafuula okubeera mikwano gy'abayeekera era nga n'ekyasinga okubanguyiza ky'ekyokuba nti NRA eyali erina enkambi mu Kawumu. Abayeekera baafuuka abaguzi baabwe ab'olulango nga ssente ne bwe zibeera zibaweddeko baddukira eri musajja mukulu ono Kaggwa okubeera nga abayambako. Nti embeera eno eyabaleetera okubeera nga babeera ba mikwano ng'era kizibu okuba nga babaawukanya. Nti naye enkolagana eno teyabangamu birungi byokka kuba yabeerangamu n'obutego olw'ensonga nti NRA yatandika okubeera ng'eteebereza nti walibaawo abamu ku bantu beekolagana nabo babalyamu olukwe. Era nga kino okubeerawo kyaddirira oluvannyuma lwa UNL okubeera nga babakozeeko obulumbaganyi ne bonoona amaka ga Hajji Ali Musoke eyali alinnya mu kimu n'abayeekera bano. Ambulensi eyali ewambiddwa ku magye ga gavumenti nayo yayokebwa n'ebirala omwali mmotoka za Hajji Ali Musoke nga mu zo kwaliko emmotoka ye eya buyonjo ekika kya Benzi. Byo bibaati by'emmotoka ezaayokebwa n'okutuusa olwaleero bikyaliwo mu luggya lwe. Olw'obulumbaganyi obwo gavumenti bwe yali ekoze, abayeekera baateebereza nti wayinza okubaawo nga waliwo eyabaliddemu olukwe okuva mu bantu be baali bakolagana nabo nga babamanyi. Abayeekera bwe batyo baakwata musajja mukulu ono Haji Kaggwa Issa ne bamusiba mu maaso ga musajja mukulu Museveni wakati yo mu kibira ky'Ekitebere. Ebyamutuusibwako tebyali birungi wabula yeeyongera kunywera era n'okwagala. Wabula Issa agamba nti tebyakomaawo kubanga abayeekera bano baayongera okumuteekako eriisa ejjogi era buli lwe yavuganga eggaali okugenda e Kampala Rwigema yamutambulirangako. Guno tegwali mukwano gwa bulijjo wabula yali mbega okuzuula okubanga alina amawulire g'atwalira gavumenti. Nti era oluvannyuma Rwigema yamutegeeza nti musajja wa mazima olw'ensonga nti bamulondodde ebbanga eriwera naye nga talina byama byasomola. Haji Kaggwa Issa
agamba nti oluvannyuma akizuula nti osanga Rwigema okumuteekako abeere ng'alondola musajja mukulu ono baakikola olw'ensonga nti baali balina emirimu gye beetaaga abakolere naddala okuvungisanga ssente z'abayeekera. Ono yatandika okutwalanga ssente zaabwe ez'amawanga ag'enjawulo okubeera ng'azikyusa. Ono mu wiiki yagendaga mu Kampala ennaku 3 era bwe yabanga ateekateeka okusimbula baamulagiriranga okuyita mu makubo abayeekera ge baabeeranga bateeseteese. Ssente yazivungisanga ng'obudde bukyali ku makya oluvannyuma nga yeetooloola ekibuga kyonna okutuusa akawungezi essaawa nga 12:00 olwo ng'alyoka afuluma ekibuga Kampala. Ebiseera ebimu ono yayitanga gayaaza olwo n'akwata ku lw'essemuto Matugga nti oluusi emirundi egimu ono ng'awetera ku kkono mayiro 18 gino gye yasanganga ababaka b'abayeekera ababeeranga bamulinze okubeera nga bawa ssente. Wabula okwetooloola kuno kwabeeranga kwa kubuzaabuza singa wabeerangawo abagenda maaso n'okumulondoola. Ono yakubanga kkengere nga wakyabulayo akabanga okutemya kw'abo abaabeeranga bamulinze okuva gye baalinga beekwese. Oluvannyuma ono yeeyongeranga yekka nga vve ng'amaze okubawa ssente zaabwe ng'agenda n'obuntu bwe obutonotono bwe yabanga agenda okuteeka mu dduuka. Ate ye Maka Kabonge Eddungo agamba nti ajjukira bulungi kitaawe ne maama we tebaali bayeekera kyokka olutalo baalugenderamu. Maka Kabonge Eddungo yali mukulu wa ssomero lya Nkuzongere Primary School eriri kilomita ntono nnyo okuva mu katawuni k'Essemuto ng'okutte ku luguudo lw'e Majige. Kabonge yattibwa abajaasi b'Obote ku kigo ky'e Kajaguzo ng'abaana be 3 bonna bali mu kulaba. Gwali mwaka gwa 1982 omugenzi Guleti Namandu w'emyaka 10, Beni Ddungu Kabongo w'emyaka 8 ne Grace w'emyaka 2 bonna baaliwo nga balaba kitaabwe nga bamukuba amasasi emisana ttuku era nga amasasi gano gaamutta oluvannyuma lw'essaawa 8. Okuttibwa kwa kitaabwe kwava ku kuwaayirizibwa musomesa munne gwe yali aganya okusemba naye okukuzibwa eyamuwaayiriza nti naye yali muyeekera. Odyambe yali omusajja omudaama naye yali musomesa ku Nkuzongere Primary School nga basomesa ne Kabonge. Olw'okuba yali amanyi Oluswayiri, Odyambo baamuyingiza mu magye ga gavumenti agaali gali mu kuyigga abayeekera. Oluvannyuma lw'okuwaayiriza munne yakulemberamu abajaasi ba gavumenti n'abatuusa ku kigo n'alagayo Kabonge eri abajaasi bano ku lunaku olwo lwe baamutta. Ekigo ky'Ekijaguzo kyalimu amasomero 2 era nga kye kyali kibudamya abantu aba bulijjo abaali batataganyiziddwa olutalo. Olunaku Kabonge lwattibwa yeekengera awakaawe kubanga abavubuka ba UPC baali bakulembeddemu abajaasi ba gavumenti ne balumba enkambi eyali ekubiddwa Essemuto ne banyagulula ebintu ebisinga obungi. Bw'eti eno ye yali ensonga eyaviirako Kabonge ne basomesa banne abalala okuli Celestine Kyanzi ne Jjombwe okuva mu maka gaabwe agaali Nkuzongere okujja mu kigo kino okubeera nga bafuna obubuddamu ekyali mu kitundu ekya Kijaguzo. Kino kyawa Odyambe ekyanya bwe yali alemereddwa okubaako engeri gye yeesosonkereza ku musajja mukulu ono. Abajaasi bakaka Odyambo okukakasa obwetoowaze gye bali bw'atyo n'atandika okuyiga Kabonge era n'abakulemberamu okubatwala ku kigo ky'e Kajaguzo gye battira abantu 2 emisana ttuku. Kabonge ne basomesa banne Kyanzi ssaako ne Jjombwe balabira ddala Odyambo mu kyambalo kye eky'amagye ng'asonga ku Kabonge. Kyanzi ne Jjombwe tebaalina ngeri ya kubeera nga bayambamu Kabonge ono eyali agudde eri ng'ebyenda biyiise ku ttaka tuusa ku ssaawa 8 bwe yassa omukago ogw'enkomerero. N'ava Teopista Nalunkuuma Kabonge mukadde ako yali mu ddwaliro gali mu kulumwa bisa bya mwana wa Kabonge asembayo mu ddwaliro Ensambya era bw'atyo n'azaala omwana eyakulanga mulekwa. Okuttibwa kw'abantu ababiri mu kigo ekyali kibuddamizza abantu abaakosebwa olutalo mu bitundu ebiriraanyeewo kyaviirako bannaddiini okukiddukamu beewogomeka ewalala era ng'eno y'engeri Anna Nakampi ne Father Leo Seguya gye baatandikamu okukolera abayeekera ba NRM.